Uganda at large mu mikwesise ekiyinja namazidde okubeera nga munnange enkijjako era zikometa yaffe etunuddeko wali emakindye emisango gy'obululu mbadde mmanyi gyaggwa dda naye muganda wange bw'obeera mu ofiisi y'ebyobufuzi naddala nga olondebwa kiba kitegeeza nti abo b'obeera wakunkumula omukono mu kibya oba abajagala babeera bangi nnyo oba oliawo n'abo ababeera bagikolamu banno ababeera wansiiwo babeera era bakolerera oveewo kubanga oba oliawo mu kavuvunganaako bayinza okubaako engeri gye bafunamu kakati munnange kooti olowooza wali emakindye East 2 constituency ate kansala wa Nuupu akyali mu ofiisi muna NRM Yasin Omar alayiziddwa oluvannyuma lwa kooti okubeera nti neesazizzaamu ebyava mu kalulu ka 221 kakati high court yasazeewo okuinvalidatinga election okulondebwa kwa Ivan Wafula muna Nuupu era nga bwetyo nesalawo nti si yalina okubeera Lord Councillor owa Makindye East 2 oluvannyuma lw'okubeera nti nno bakizudde nti waliwo ebitatambula bulungi mu kunominatingibwa era omulamuzi Musa Sekaana bw'atyo ensala ye bwe yagiwadde ku lunaku olwokuna nti Yasin Omar Asini owa National Resistance Movement ekibiina ekiri mu buyinza era nga ono ye yali addiridde Wafula muna NRM mu kalulu ka 226 yakwata ekyokubiri kati bwetyo munnange neesalawo nti Yasin Omar yabeera Lord Councillor wa Makindye East 2 constituency Wafula ne bamugjayo kati Omar yali yatwala okwemulugunya kwe nga achallenginga okulondebwa oba obuwanguzi bwa Wafula mu kooti ng'agamba nti Wafula yali nti yawaayo ebintu ebitatuukiridde ebisaanyizo ebitatuukiridde ku by'ensoma ye era nti ne results ebyava mu kulonda nti byakwatibwamu kooti eya wansi yo yali yabigaana yabigoba kooti ento bw'atyo Yasin Omar n'asalawo okubeera nga ajulira mu kooti enkulu nga yesigama ku kubeera nti nno omulamuzi wa kooti ento alina ebintu bingi nnyo ebyamusobako by'ataategeera kale bw'atyo omulamuzi Sekaana mu kwetegereza ensonga zino n'akizula nti Wafula yawaayo information mu kubeera nti nno anominatingibwa nti abamusemba amannya gaabwe nti gaali si matuufu information nga si ntuufu era nti yali alemereddwa okubeera nti nno akakasa empapula ze ez'obuyigirize academic qualifications nazo nga bazitankana naye kenyininyini n'alemererwa okubeera nti nno akakasa nti zezize oba zentuufu kakati okusinziira ku ebyo omulamuzi Sekaana bye yazuula mu kunoonyereza kooti munnange neesalawo nenalifayinga neesazaamu okulondebwa kwa Wafula era ne balangirira butereevu Omar nga ye rightful winner. Omar yalaziziddwawo mangu awo era nga kati ye Lord Councillor owa Makindye East 2 omupya era yagenda okubeera nga aweereza ebbanga erisigaddeyo eri ekisanja kino paka 2026 tunaatera okubeera nga tuyingira omwaka 2026 n'akalulu ako
kale kwegamba abantu bangi si bamativu ku nsala y'omulamuzi Sekaana newankubadde ng'oba oli awo y'omu ku balamuzi beboogerako wano e Kampala ab'amaanyi, naye nga bino nga era Omar bwe yaweebwabo ebyokubeera nti nno ono talina qualifications n'okubeera nti akalulu baakakwatamu, ebyo tebyawukanako n'ebyaliwo nga twakava mu kadduka 2021 kubanga jjukira nti wano mu Buganda ne Eastern General Museveni ne NRM bakakasa nti mbutuufu wano abantu baali babamye akalulu ebyaddala, era singa katugeze nti Uganda yali ekomaawo awo ni Museveni bamuvuunika kubanga abantu be bangi babavuunika. Ajjukira Amelia Kyambadde bamuvuunika, Sekandi eri Masaka bamuvuunika, Kristo Muyingo bamuvuunika, n'abalala bangi nnyo be bavuunika, bangi nnyo be bavuunika wano tebakwatamu, ne General Museveni teyakwatamu. Naye ate okujulira emisango emingi egyo gye bali bataddeyo naddala ku qualifications oba ku buyigirize nga bagamba abamu papula abawaayo nfu aba opposition naddala, kati aba NRM bwe bawaabira aba opposition nga twakava mu kalulu ka 2021. Naye kino oluvannyuma kyafeedinga era ne bakivaako, era ng'ensonda zigamba nti still era emisango gyali gigenda kuyitirira kuba NRM kubanga nabo era bangi era baali bemulugunyizibwako mu nsonga eyo mu buufu obwo bw'okubeera nti nno tebaasoma b'empapula baawaayo nkyamu n'ebirala bingi nnyo. Kale ndowooza ne basalawo buli luuyi ne lukakasawo nti owange wano katuteekewo tontabaalanga kubanga tetwagala kuziikula oluno olugenda kubeera lutaakome kubanga byali sayidi zombi. Naye akalulu ka 2026 lwaki nze nkugamba nti tusuubira okuba nti NRM tegenda kulekawo yadde gaapu yadde mu nkola eyasekawuka kaali kakulumyeko bw'okalaba okadduka. Bwe tutunuulira ebyaliwo mu kalulu k'omwaluwa nga bali pulesinga Abiriga nti akalulu ako kaalabisa nnyo NRM era kaagiswaza nnyo, era gwe bw'otunuulira obululu bwonna bwe bazzeemu okubeera nga baddamu okubeera nga balonda by elections zonna ezibaddewo, NRM eraze nti terekawo yalina egaapu yadde n'akamu, era nga baluma n'ogwa waggulu n'okutuuka okuraidinga hotels oba lodge aba opposition gye babeera basuze n'abo bagenda okubeera nga bakuuma akalulu bonna ne babayisaamu eggaali, era obululu engeri gye babulangiriramu olabira ddala nga mu butuufu embeera ebadde enzibunyo ya bunkenke. Kakati nsuubira okuba nga 2026 bagenda kujja balage nti kati abantu wano mu Buganda ne mu Busoga eyo kakati baddamu ne baagala General Museveni nnyo. Kati omukwano gwakomawo bakakasa nti baali baawuba bakakasa nti baali bakola ki baawuba ekyo. Era no kampeni za Bobi Wine wano mu Buganda nsuubira okuba ne mu Eastern eyo ziyinza okubeera enzibuzibu, ziyinza okubeera ddala enzibuzibu kubanga era still akalulu 2026 njagala okubuulira gwe muganda wange okuleka tugendagenda tulonde tulage amaanyi ge twalaga mu 2021 naye tukasuubira kubeera nti nno kungakko kasobokera results ezinza okuleeta akaseko ku matama. Nedda kubanga already n'ebigambo ebiva mu bakulu obiwulira, mu buuzi byabigere obiwulira, Museveni ne kampu ye beboogera obiwulira. Yeno Museveni agenda kola enkyukakyuka mu kakiiko k'ebyokulonda ekyo tugenda kuba tukyogerako, tugenda kuzikuba mu tooki tulabe lwaki nti kino akikolanga kunyeegenyaamu nko nti agenda kola enkyukakyuka nti bwe munnange oba toyagala kusindika eriiso okumbuulire oli mwetegefu oli nange kubanga akakiiko k'ebyokulonda najjukira nti kakiiko ke era yagenda okateekamu ba stakeholders abalala ekyongera okubeera nga kyoleka kiki ekijja mu bululu bwonna obubaddewo era nakiki ekijja mu kalulu ka 2026 ekibaddewo mu bululu obubaddewo era tekigenda kukyukako oba kigenda na kusingawo. Kati kigenda kusingawo kuba kati talina nnyo kye yeeguya yadde n'akamu. Kati olwo tudde mu paalamenti
olubala nikukubeeranga era bafutyanka nti kakati president alondibwe wano kubanga jjukira nti balina okubeera nga balina ekintu kyabwe kiri kye batembeeta era kye baagala okutwalamu nti Museveni atutwalirize wano tuyingire mu muhoozi okitegeera mbu atuyingize mu muhoozi. Ebyo byonna muganda wange bisuubire era agenda kuba drama yennyini. Kati Uganda esigalidde eri ggwe omuntu owa wansi gwe civilian atalinawo kakiisa gwe balaalikirawo okubeera nga naawe olaga amaanyi go. Begamba egenda kuba battle wakati w'aba civilians era bwe kibadde nga lwakuba nti ba civilians bo tebakitegeeranga. Battle wakati wa civilians ne people power naabo bamukwata mundu ab'olubatu.